Oluvannyuma lw'okutegeera ku nkola ya NAADS okuyita ku mikutu gy'ebyempuliziganya, Jamil Bulunda w'oku kyalo Mayumbwe ekiri mu ggombolola y'ekibibi mu disitulikiti y'e Butambala kye yakola kwe kusitukiramu n'agenda yeewandiisa. Jamil agamba enkoko ze yafuna mu NAADS zimusobozesezza okwekulaakulanya ng'omuntu. Bwe natuuka kuno natandika okulima nga neeyambisa abalimisa n'abasawo. Abasawo bajja bambuulira ku nkola ya NAADS. Mu kusooka yali nga tufuna ensigo nga batuwa ensigo ennongooseemu nga batuwa n'omusaayi omulongooseemu ogw'ebisolo ng'embuzi. Twafuna embuzi mu kusooka ne tufuna n'ebijanjaalo n'ensigo eya buli ngeri. NAADS neba nga yatambula bulungi. Oluvannyuma NAADS yajjanga ekyuka. Nedda mu nkola endala eyali ey'okuba nga tuyita ewa Meeja Makoona nga tujjuza foomu ne tufuna bye tufuna. Era nagyeyungako nayo nga mpita mu musawo wange, musawo Alex. Yannyunga waaliwo omukisa gw'okufuna enkoko mu 2018. 2018 bampa enkoko 205. Naye kyamukisa mubi mu mwezi gumu n'ekitundu n'enfiirwa enkoko 10 n'ensigaza enkoko 105. Saapowa kubanga mukadde ako baatuwa enkoko ne batuweerako n'emmere kumpi ng'ekavalinga emyezi ng'esatu. Buli wiiki nnya kati asobola okutereka emitwalo 28 zajja mu kutunda amagi n'ebirala by'atunda ng'amatooke n'emmwanyi ebimuyambye okweyimirizaawo n'abantu be. Mukadde ako ne production y'amagi yali nnungi n'akatale kaali kalungi. Mu nkoko 105 nasobola okuzirunda omwaka mulamba ne zirekerawo okubiika ne nzitunda n'endeeta enkoko endala n'enkomera enkoko endala 25. Eyo ennyumba yalimu bibaati nga temuli madirisa era kuliko ka extension akaliko akalala nakongerako bwongezi oluvannyuma lwa kutandika kukola kikulunda. Bino n'ebiyumba byolabye eby'enkoko n'embuzi era nzize mbikola okuva mu ekyo kye natandika. Nyina extension ey'ebyennyanja nayo nagyongerako. Twebaza gavumenti nti yakitukolera era mu kukitukolera nze saddamu kugamba nti nzira emabega.